Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda wange abaana bambala musizaako nnyo. Muganda wange gwe wenna omuwagizi w'enkyukakyuka. Mbadde nkusaba bw'oba ofunye omukisa oba akadde akasobola okunyumyako ne baganda baffe abo abatawagira nkyukakyuka, si okuyomba nabo oba okukayana nabo, bw'oba ofunye omukisa n'akadde akasobola okunyumyako nabo, osaba kikole. Ojja kukizuula nti waliwo abantu betunyiigira munnange olw'obutagala nkyukakyuka, batunyiigira baabwire ng'ensobi eri ku ffe ffennyini abaagazi b'enkyukakyuka, nga tetuwadde budde bantu abo abatagala nkyukakyuka kubategeeza na kubasomesa kimala ku kye tuyita enkyukakyuka na lwaki yeetaagisa. Kino ojja kitegeera ng'omaze kunyumyako nabo. Njagala nkule muganda wange, eriyo abantu mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'embeera embi gye tulimu ng'Abannayuganda mu ggwanga lyaffe erya Uganda, bo nga bagirabanga kya butonde. Allahu Akbar. Nga gwe byolowoozaako n'olaba ng'omutima gukuluma, n'owulira nga newe kiba kyetaagisa kufa, at least weewaayo n'ofa, naye ng'embeera eyo ekyuse. Boolwana ogikyusiza, abasinga obungi mu bo bamanyi nti embeera eriwo nga kya butonde. Ekyo tosobola kukitegeera mpaka ng'omaze okunyumyako nabo n'owulira endowooza yaabwe, ki kye balowooza ku mbeera egenda maaso mu Uganda. Eriyo n'abatamanyi nti Uganda erimu obuzibu bwonna, bo nga tebakibeera kimanyi. Mwana n'ekyokuyiga kinafunye mu kunyumya n'abantu abatayagala nkyukakyuka. Nindaba nga tukyalina omulimu munene okusomesa abantu okutegeera lwaki twetaaga enkyukakyuka. Ebigambo byennyini bye twogera oba bye tugamba abantu bannange, tuli mu mbeera mbi, nga bo okubula kw'eddagala mu malwaliro tebakirowoozanga nako nti nakizibu mu nsi yaffe. Omwana alwala nayenga omuluuza n'amuwa n'anywa, n'amuwa ekigaji n'anywa, omwana n'addayo enkya n'abuuka. Oyo talina bw'ajja kutegeera nti obutabeera ddagala mu ddwaliro kizibu gy'ali. Oba okitegeera, enguudo embi bannange ezijjudde ebinnya n'okubeera enfunda bw'ensonga bwe ziri, kyekizibu ekireese accident mu nsi yaffe Uganda ezitokomokeramu abantu abayitirivu obungi. Buli lunaku abatakka wansi wa 30 bafa mu Uganda bafudde accident. Okitegeera, ekyo liyo gw'okigamba ngeta kitakirabanga na kikulu, batavuga mmotoka kati ate bw'ola nti accident ezigwa ku nguudo yalowooza nti accident zitta balina mmotoka, kyokka n'atamanya nti zitta balinnye mmotoka. Naawe atalina mmotoka naye ng'osobola okulinnya emmotoka okufiira mu accident. Kati ye buli yogera ku makubo takirowooza nako nti ekkubo lirina kye limugasa okubeera erikole. Ekyo takirowoozanga nako. Okimanyi ekyo? Ekirala, buli ova noga nti obwavu obukudde ejjembe mu ggwanga lyaffe Uganda, muntu agenda bukola atya? Obwavu nga bungi, nga gw'okaabirako okuba nti mwavu, yamanyi nti obwavu kya butonde, ye yatondebwa kubeera mwavu, nga talowooza, talinaayo omuntu yenna mu Uganda gwanenyeza kubeera nti ye lwaki mwavu. Ng'obwavu bwalimu talina gwabunenyeza, yamanyi nti kya butonde ye okubeera omwavu. Nga bw'olaba bw'otasobola kunenya muntu nti lwaki oli musajja, kubanga Katonda yakutonda oli musajja. Era nga bw'olaba bw'otasobola kunenyeza muntu nti lwaki oli mukazi, ekitera gwenza kinenyeza mu nsi yonna.
kati eriyo n'abantu obwavu be buluma nga balaba tebalina gwe bateekeddwa kunenyeza bwavu obwo ng'ajja kwevuma kitaawe nti yamulumya obwavu. Abamu bumala bagenda ne bakuba n'embooko ku malaalo g'abakitaabwe, ennaku n'emuyinga obwavu ne bumuluma n'anyigira kitaawe nti yamulumya obwavu, n'atuuka okugenda okukuba amalaalo ga kitaawe oba nnyina. Lwaki otulumya obwavu? Nga ye takimanyi nako nti waliwo avunaanyizibwa ku bwavu obumuluma, nga ye amanyi kya butonde. Muganda bange abo gye bali, nga just weetaaga budde kwogerako nabo olyoka otegere nabo gye bali. Oba kitegeera bino simanyi nti abakazi bafa bazaala amalwaliro okula ebikozesebwa nga ye olubuto lumusimba ekiragenda wa Nnaalongo omuzalisawo ku kyalo n'amuwa ebijaani ebikambwe n'abinywa n'azaala omwana. Ffe maama yatuzaala abaana 12 naye ku bonna 12 talina gwe yazaalirako mu ddwaliro, ffenna yatuzaalira waka. Kati embeera yo gamba abantu embeera mu ddwaliro mbi abakazi bazaala bubi, eriyo abatabimanyi nti ekyo nakyo kizibu mu ggwanga. Oba okitegeera muganda wange? Ne tujja tufuna obuzibu nti smartphone ze tukozesa okwogera ebigambo bino ku social media, bangi mu bannayuganda abatazirina. Omukisa tebagulina ogujja otulaba n'okula bino bye twogera. Zibalometa akasama emezi bera ku TV. Bangi mu bannayuganda batalina TV wakanga tajja kulya Nambooze ensonga bw'azoogera, tajja kulya ensonga Butamaguzi bw'azoogera. Yo TV tagirina. Oba kitegeera nga ekyetaagisa kiri kimu kuva bye twogera ku TV ne ku smartphone tubijje ku TV tubitwale mu kyalo wansi twogere n'abantu abatalina mukisa gulaba TV, abatalina mukisa gutulaba ku smartphone kwe twogerera. Abantu bangi tebamanyi lwaki bali mu mbeera gye bali, era nga bamanyi nti embeera bagirimu kya butonde bwe bateekeddwa okubeera. Nga bwe balaba omugagga nga Anita Among, bo bamanyi nti Katonda yamutonda kubeera mugagga, newankubadde nga ssente ezimufudde omugagga abba zaabwe ez'abawe b'omusolo. Eri abatakimanya kimanya nti bawa omusolo, nga ye omusolo gwe yali amanyi gwe guli gwe babagoberangako emisinde. Kati bwe gwavaawo gwe gobbagoba emisinde ne balowooza nti omusolo gwaggwawo dda. Era nga nti oyo mubbi wa ssente za musolo, ye amanyi nti abasasula omusolo be bano abalina amaduuka amanene abasasula zirayisinsi, yamanyi be basasula omusolo. Amanyi abasasula omusolo be balina emmotoka, abasasula emisolo gy'emmotoka. Kati gwe omugamba nti Anita Among yabba ssente z'omusolo, ye amanyi yabba bagagga banne, yaga nti babba bagagga banne abagagga bebebba. Tamanyi nti naye bamu omunnyo gwagula ne sabbuuni abisasulira omusolo. Tamanyi n'olugoye lwayambadde n'enkumbi gy'alimisa akisasulira omusolo ng'agigula. Yalowooza nti Anita Among abba bagagga banne bano abagagga abasasula emisolo gy'ebizimbe ebinene bikalina, nga tamanyi nti naye awa omusolo. Nosigaga nti omukazi nabba bw'ati ssente z'omusolo nyizi bweziti, ne basigala nga akyasobola okuyimira mu bantu ne bamukuira bukubiza endulu n'angalo. Omubbi tabimanyi, tebabimanyi kwevuma kitaawe. Bambi bannayuganda beetaaga okusabirwa. Bangi bali wano nga bagamba nti Mwami Museveni atufuze bubi, naye nga tebasobola kumanya nti abafuze bubi atya. Beetaaga kubuulirwa bubuulirwa, kubanga oli ayinza okugamba nti Museveni bamukyayirwa kubanga atufuze ebbanga ddene, naye nga w'omugamba nti abba eggwanga oddikene n'olodimalawo, oli akugamba ate kati nze yayanzibyeko ki, nkeera n'ennima emmere yange n'endya, yali azeeko ewange nabba ettooke. Beetaaga kubuulirwa otya bwe babbye eggwanga, nti emisolo gy'osasula ogisasula ku ggwanga ly'okubeera bulungi, ogisasula baana bo kusomerako mu masomero nga galabikako nga malungi, ogisasula ku lw'abaana bo bagende mu malwaliro nga waliyo eddagala. Naye oli bw'omugamba nti abbye eggwanga, ayinza okubuuza ggwanga kiri abbye nga ndirabawo nga bwe twalisanga bwe liri olwaleero. Kitegeeza nti obutamanya bwe bugenda otusiba mu mbeera ey'okubonaabona n'okweremezaako nnakyemalira. Kitegeeza buli munnayuganda olina kuzuukuka buzuukusi. Gwamanyi tosirikira ky'omanyi. Bw'osanga munno yeetaaga okuyambibwa okusomesa, bakugambye ekikola omusomese busomesa. Tomuvuma tebakuba mwawukana mu ndowooza. Ayinza okuba wagira NRM naye nga ye agyagala bwagazi kubanga akuze gy'alaba yeri mu buyinza. Naye ng'okumukyusisa omulaga nti NRM gye wagira mbi, olina musomesa bubi bwayo
n'omulaga buti eggwanga bwe lirina okutambula singa NRM eba evudde mu buyinza kiyinza omukwasa ekinyegenyege n'azuukuka n'amanya nti bulijjo twafa dda naye bw'ona omusanga lw'okuba awagira NRM gwewagira NUP notandika muvuma buvumi ojja kuba tomutaddeemu kiri ye kyayagala kuwulira asobole naye okukyusa ebirowoozo bye azuukuke akole ekituufu kyateekeddwa okukola. Tubitwale mu kyalo wansi twogere n'abantu abatalina mukisa gulaba TV, abatalina mukisa gutulaba ku smartphone kwe twogerera. Abantu bangi tebamanyi lwaki bali mu mbeera gye bali, era nga bamanyi ti embeera bagirimu kya butonde bwe tebateekeddwa okubeera. Nga bwe balaba omugagga nga Anita Among bo bamanyi nti Katonda yamutonda kubeera mugagga, newankubadde nga ssente ezimufudde omugagga abba zaabwe ez'abawe b'omusolo eri abatakimanya kimanya nti bawa omusolo. Naye omusolo gwe yali amanyi gwe guli gwe babagoberangako emisinde. Kati bwe gwavaawo gwe gwobagoba emisinde ne balooza nti omusolo gwaggwawo dda. Era nga nti oyo mubbi wa ssente za musolo ye amanyi nti abasasula omusolo be bano abalina amaduuka amanene abasasula zirayisinsi yamanyi be basasula omusolo. Amanyi abasasula omusolo be balina emmotoka abasasula emisolo gy'emmotoka. Kati gwe bamugamba nti Anita Among yabba ssente z'omusolo ye amanyi yabba bagagga banne, yaga nti yabba bagagga banne abagagga bebebba. Tamanyi nti naye bamu omunnyo gwagula ne sabbuuni abisasulira omusolo. Tamanyi n'olugoye lwayambadde n'enkumbi gy'alimisa akisasulira omusolo ng'agigula. Yalowooza nti Anita Among abba bagagga banne bano abagagga abasasula emisolo gy'ebizimbe ebinene bikalina, nga tamanyi nti naye awa omusolo. Noseyoga nti omukazi nabba bw'ati ssente z'omusolo nyingi bwe ziti ne basigala nga akyasobola okumira mu bantu ne bamukuira bukubiza endulu n'angalo. Omubbi tabimanyi, tebabimanyi. Tulina kukola ekisoboka ennyo n'okutwala obudde obungi obumala okugenda tusomesa abantu abo babitegere nti omusolo gwe tugamba nti Anita Among omubbi wa musolo abba ssente zo gwe ezayitadde eddagala mu ddwaliro. Osobola embeera yo gy'olimu evunaanyizibwa kwafuga ggwanga okuba nti gw'oli mwavu bw'otyo ng'oli Anita Among mugagga kiva kwawo n'atukulembera. Yasalawo Anita Among abbe ssente